Ebbanga liweze nga minisitule y'ebyobulimi enoonyereza ku ndwadde ya Mongoota era ng'ebisolo bingi n'abantu bakkiridde ezzirakumwa oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa endwadde eno. Kino kiwalirizza minisitule y'ebyobulimi okuteekawo ekitongole ki Uganda Trypanosomiasis Control Council mu nteekateeka y'okuyambako mu kulwanyisa endwadde eno. Enteekateeka eno erina weetuuse era nga kaakano minisita w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja agamba nti abali wansi wa kino baakwongera okulondoola endwadde eno kubanga mu kiseera kino eyongedde okutawaanya abalunzi. Tetuyinza kugenda nabo mu maaso. Buyimiridde wakati waffe nga minisitule n'okuwa abantu emmere emala nga tubawa ennyama etaliimu bulwadde, tubawa amata, tubawa ebintu byonna nga bamanyi ebiva mu bisolo. Kakati sesefula eno n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo ebyuka bitambuza obulwadde obwa kasumagizi, bitambuza obulwadde omuli obwannagana, bitambuza obulwadde so tugamba nti ekiseera kituuse bascientist beekolemu omulimu era gwe bakkiriza okukola. Sempijja asinzidde mu lukiiko olubadde mu Kampala n'ategeeza ng'endwadde ya Mongoota we yettanidde nnyo ebitundu bya West Nile. Bisinga bivu birudde nnyo mu Busoga, ebivu birudde nnyo Kalamoja, kyokka okusingira ddala ebivu biri nnyo mu national parks. Mumanyi nti eyo waliyo tulinayo ebitundu ebyobulambuzi eby'ebisolo gye bibeera gavumenti gye yabirekera, bivu bibeerayo ate si wangu kukola mulimo nga bwe gukolebwa ebweru mu faamu y'omuntu. Mu national park waliwo obuzibuzibu naye bwe tuba ne science n'abakugu waliwo ebintu bingi bye bayinza okukola. Mu nteekateeka y'okulwanyisa endwadde eno, Profesa Edward Waiswa agamba nti bagenda kusookera mu disitulikiti zino. Tuli mu disitulikiti ya Arua, Maracha, Koboko, Moyo, Yumbe n'Adjumani. Nga disitulikiti ezo ekizirondesa kiri nti obulwadde bwa sleeping sickness muyita Mongoota busigaddeyo nnyo, ate nga bwe twafuna obuzibu nti twafunamu ne barefugee abajja ne tufunayo abantu abaali nga bafuna obulwadde. Kati tusazeewo okutwalayo ebyuma eby'ebukikugu eno project byejja okutwala okugezaako okunoonyereza okulaba obulwadde bwe bukyasigalidde. Enteekateeka eno egenda kuba ng'emala emyaka 4. Chris Malemu Semakula, BBS Efayina agesigika.